Linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yezu, ne neebaza ekisa kya Katonda ekitukuumye nze naawe nga tuli balamu, ekitiibwa n'ettendo Omukama tukimuddiza. Taata omulungi, twetonda wonna we tutatambudde bulungi taata, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Mukama taata omulungi, tukusaba otusaasire, tugwanyize okubeera awo okumpi wooli essala ekubona, era Katonda wange mboneredde nnyo ebye nakola ate nga gwe tebyagala, ng'obadde onnyambye nkomye kuno sigenda kujeemera. Bakristo baganda bange, mbaneezaako mu pulogulaamu yaffe amaanyi gali mu kigambo, ekigambo kya Mukama waffe Yezu, ettaala etumulisiza nga tutambula, ekigambo kya Mukama waffe Yezu, bulamu ddala. Buli akkiriza ekigambo kya Katonda n'akola ekyo kye kimulagira abeera mulamu emirembe gyonna. Ekigambo kya Mukama waffe Yezu kisumuluzo ekisumulula obulamu bwaffe obw'omwoyo ate era n'obw'omubiri. Okwebuulira kwaffe okwa leero kuvudde mu Zabbuli 34 okuva ku lunyiriri olw'12 okutuuka ku lw'13. Agamba bw'ati: oyo anyumirwa obulamu, okuwangula n'okufuna ebirungi. Ziyiza olulimi lwo okwogera ekibi, n'emimwa gyo okwogera eby'obulimba. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Bakristo baganda bange, ekigambo kyaffe kibadde kiriya. Banaye ani atayagala bulamu? Ani atayagala kunyumirwa obulamu? Ate era ani oyo atayagala kufuna birungi? Kati nno batugambye tulina okuziyiza emimwa gyaffe okukola ki? Okwogera ekibi oba obulimba, tusobole okufuna obuki? Ebirungi nga biva ewa taata waffe, kubanga y'abigaba, buli kimu yakikola ki? Buli kimu yakirina. Ngero 10 olunyiriri 11 n'atugamba nti ebigambo by'omuntu omulungi biba nsulo ya bulamu, naye ebigambo by'omubi bikweka obukambwe. Amiina. Ebigambo by'omuntu omulungi eba nsulo yaki? Ya bulamu, naye eby'omubi bikweka buki? Bukambwe, bukaawu. Gw'oyogera ki? Ebigambo byo biri ki? Nsulo ya bulamu oba bukaawu? Tukimanyi bulungi nti ekijjula omutima akamwa kye kakola ki? Akamwa kye kafulumya. Omutima gwo gujjuddemu ki? Nsulo ya bulamu oba bukaawu? Ekibuuzo kiri gy'oli nange. Buli omu yeebuuze ate era yeekebere. Tulabeko Jemusi omutwe ogusooka olunyiriri lwa 26 agamba nti buli eyoolowooza nga wa ddiini kyokka n'atafuga lulimi lwe, oyo yeerimba bwerimbi, eddiini ye teriiko kyegasa. Kiyinza abyogera. Bw'omanya nti olina eddiini naye ng'olulimi lwo tolufuga, eddiini yo terina kyekola ki? Terina kyegasa. Jemusi omutwe ogusooka olunyiriri lwa 26. Eddiini ye egasa. Abantu banaye omukyala oyo wa ddiini, omwami oyo wa ddiini.
abakulaba balabira ddala omukyalo ow'eddiini, omwami ow'eddiini, naye ebigambo by'oyogera biraga ekyo ky'oli. Ngero 10:19 n'atugamba nti mu kwogera ebigambo ebingi temubulamu kisoba, naye sirikako obenga mwegendereza. Amiina. Okwogera ennyo si kwe kukola ki? Si kwe kusinga. Buli lw'oyogera ebigambo ebingi weesanga oyogereddemu ebitali biki, ebitali bituufu. Tusirikengako, tufumentereze biki bye tugenda okukola ki? Okwogera. Kubanga ky'oyogera kye kikulaga ki ky'okola ki? Kikyoli. Abefeso 4:29 akamwa kammwe kalemenga kwogera ebigambo ekibi ekitasaana, wabula kwogerenga ebyo byokka ebirungi ebigasa era ebisanyusa, biryoke bigase abo abakola ki? Ababiwulira. Akamwa ako koogerenga ebigambo byokka ebikola ki? Ebigasa abo abakola ki? Ababiwulira. Ebigambo ebitaliimu nsa toyogera. Sirikako. Wano y'engero kyatugambye, engero 10:19. Sirikako. Ebigambo by'oyogera, Josephine, ebigambo by'oyogera bigasa abalala oba bibaddusa buddusa? Naye Mukama atusaasirenga mu kukola ki? Tusobolenga okufuga ki? Ennimi zaffe. Romans 12:18 mukolenga kyonna kye musobola okutabagana n'abantu bonna. Bannange, kola kyonna ky'osobola okukola ki? Okutabagana naki? N'abantu bonna. Ono sisita abadde Faaza Ronald yatugambye nti oli muntu mulamu, otabagana ne banno oba gwe otabangula? Oli ki? Kola kyonna okulaba ng'okola ki? Otabagana ne banno, oleme kubeera ng'okola ki? Nga yegwe awakula entalo buli ki? Buli wamu. Jjukira nti wano ogenda kuba ofudde. Ebikolwa bye bye bigenda okuwerekera. Ebyo bye wakola bye bigenda okukola ki? Bye bigenda okuwerekera. Wali ng'oli wali oli mu keesi bagamba bannaaye afudde tumuwonye. Biki bye bagenda okwogerako? Omuleesi w'emirembe oba atabangula? Zabbuli eya 9:14-15-16. Tulabeko kyatugamba.
Katonda agamba nti ndimuwonya kubanga mwagala, era oyo amanyi ndimukuuma. Amiina. Mukama ali kuwonya kubanga akola ki? Akwagala, era agenda kukola ki? Agenda kukuuma. Agenda kukuuma. Wano waliwo Zabbuli nti alisindika bamalayika be ne bakola ki? Ne bakwetooloola kubanga akwagala. Ate era agenda kukola ki? Agenda kukuuma. Bamalayika be bagenda kwetooloola. Tewali kabi konna kagenda kukola ki? Kutuukako kubanga akwagala. 15 atugamba nti anampitanga n'empitaba mu buyinike ndibeera naye, ndimuwonya ne mugulumiza. Mukama alikola ki? Olimuyita n'akola ki? N'akuyitaba. Naye enkolagana yammwe agenda kuyitaba naye ng'enkolagana yammwe ekola ki? Nga weeri, nga muyina connection naye. So tugenda kuva eri buvi omuyite akuyitabe. Era agenda kusooka kuwa omwana we oli amutegeera amumanyi. Buli kiseera tube nga tuli available naani ne Katonda. So si lwenfunye ebizibu lwenteekako ka airtime nenkola ki? Nenkubirako gundi. Naye ne mu budde bwonna oba oli bulungi oba oli ki, mukubireko enkolagana yammwe ebeerewo, era ne bw'onaafuna ekizibu agenda kwanguyira kubanga muyina ki? Muyina connection. Yeremiya, era ne Yeremiya n'atugamba, Yeremiya 3:3 anampita nenkola ki? Mpita n'akuyitaba nenkwolesa n'ebyo by'obadde tokola ki? By'obadde tomanyi. Mukama si mwana wa muntu kulimba, era ojja muyita akole ki? Akuyitabe kubanga muyina connection. 16 ndimuwanguza nnyo era ndimulokola. Amiina. Mukama agenda kuwanguza. Ezo ensozi eziri mu maaso go agenda kukola ki? Agenda zikuwanguza kubanga akwagala era alikola ki? Alikulokola. Amiina abooluganda. Wano ndaba kwesiga Mukama n'obulamu bwo bwonna n'emmeeme eyo yonna n'omutima gwo gwonna. Kwesiga Omukama agenda kutuwanguza mu mbeera zonna. Naye ate era temwerabira nti Mukama baayagala abakola ki? Baayagala abageza. Oyinza okugamba ye naye Mukama nze nkola bwe nti, nkuweereza nkola bwe nti, naye kino kye kizze. Mukama baayagala abakola ki? Abageza. Banaye wakana agendeko mu ngero 3:12 kubanga Mukama baayagala abakangavvula. Ng'omuzadde bw'akangavvula omwana we gwakola ki? Gwayagala. Omuzadde naye akangavvula omwana we gwayakola ki? Gwayagala. Era Abaganda bagamba nti sula omuggo okole ki? Oyo noona omwana.
suula omuggo oyo n'omwana b'ebbuleeyi 12 era naye akitukuutira n'atugamba nti mukama baayagala abakola ki abageza banayita ogw'amaanyi banayitulaba yubu nga yabonaabona naye nga mukama ali tamwagala mukama ali amugeza alabe ddala ono naye mukama agenda kukuyisa mu kigezo bannaaye ye testimony ogenda giwa otya nga togezeseddwa ogenda kuyita otya ebibuuzo nga togezeseddwa era olina kukola bibuuzo notulaba bw'obiyita deni n'olyoka okola ki owa testimony Bibuli 12 olunyiiro olw'omukaaga atugamba nti kubanga oyo mukama gw'ayagala amukangavvula era amubonereza ye Yobu era notulaba katonda waffe yesu yali amwagala n'amuleka buli kimu kyonna n'akiyitamu n'akola ki n'amala n'awangula kubanga yali amwagala buli ayita omwana we mugumiikirizenga okukangavvulwa kubanga katonda abakangavvula ng'abaana be kale mwana wange ki kitaawo kyakkangavvula kitaawo kiki kyakkangavvulira oba katonda taata wakkangavvulira ki gumiikiriza okukola ki okukangavvulwa okwo lw'ogenda okusobola okukola ki lw'ogenda okusobola okuwangula ne mu kubikkulirwa 3:19 kubikkulirwa 3:19 era naye ayongera otukuutira n'atugamba nti tulina okukola ki okugumiikiriza okukangavvulibwa nze bonna benjagala mbanenya era mbabonereza kale nyiikira bwenenye mukama kkangavvula ki kyakkangavvulira wano atugambye nti kale kkiriza okole ki kkiriza bwenenye olwabiri n'atugamba nzuuno ku mulyango konkona awulira eddoboozi lyange naggulawo ndiyingira eweene ndye kyekiro nga tutudde wamu nendye ebyesaba nga tuli ffembi tutudde wamu bakristo baganda bange tugumire okukola ki okkangavvulwa buli tuwulira eddoboozi lya mukama tukole ki tumuggulire ayingire bakristo baganda bange mbaagaliza olunaku olulungi amannya nayinda Josephine okuva mu Jesus our Saviour mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina mukama abampeera omukisa abanjagalire